ayagala ampulirize atayagala abireke akometinga positive itawubisi bamikwano bakadama bananga bali eyo nayina mukwano gwange yali Saudi Arabia ebiseera bitwali Saudi Arabia mukwano gwange yakola nga makamu ali bamuyisa bulungi nnyo era namulekayo nenkomawo nenjije Dubai naye nali Dubai nangamba omanyi nti mukama wange yaŋŋambye nti ngende e Uganda nkomewo wabula nze kye namuddamu kimu ne mugamba mukwano gwange abo abantu osobola okubeera naye ng'akwagala nnyo naye bw'atuuka ekiseera atuuka n'akukoowa atuuka n'abeera nga takyakwagala bw'oba ng'okubye ekyeyo emyaka 2 muganda wange lwaki toddayo ewaka n'onoonya sayidi endala bw'oba okubye ekyeyo emyaka 2 mu maka g'okubyemu ki ekikutwala okudda mu maka g'obaddemu mukwano gwange yadda mu maka ge yalimu ngazze e Uganda naye bwe yadda e Uganda yaŋŋamba omanyi kanzireyo mu maka mwe nnali naye nga nze kye namugamba kyali ekigambo kimu todda mu maka g'obaddemu bano abantu tubakolera naye bakyuka omuwalabu muganda wange akyuka bw'oba ofunye chance n'omukolera emyaka 2 dewako yiye plan B kyekyoba kikuzza mu maka gwe okozeemu ova Saudi ate odde Saudi gwe toyagala kutambulako mu nsi ndala toyagala kumanya Dubai toyagala kumanya Qatar kyekikuzza mu maka ge wali okozeemu mwana muwala yadda mu maka ge yakolamu naye embeera omukazi yamufuukira ekizibu ayomba ne mukama we baagala okwekuba naye nga ge maka ge gamu ge yalimu kiki ekikuzza mu maka ge walimu mutambuleko mu nsi endala bannange ng'omwana wenna nga mukama we akugamba genda okomewo muganda wange bw'akugamba genda okomewo muganda wange kyusaamu ki ekikuzza mu maka ge wali okozeemu g'obaddemu emyaka 2 n'oddamu n'ogakola wadde abantu balungi Sara eyakola emyaka 7 nga teyasobola kudda mu maka ge yalimu ate nga gaali malungi yakolamu emyaka oba 7 ng'ate abantu balungi naye nga teyasobola kuddayo nagaakanzireyo nkole bantu balungi naye gwe okoze emyaka 2 asaawa emyaka 2 olabye nti omuwalabu gwokolera mukazi mulungi baganda bange mukyuseemu omuwalabu takwesibaako si mwana wa maama wo si mwana wa nnyoko talina wakuyita toli wa musaayi gwe nze kati kyembagamba kiri bwe kiti bw'oba ng'ofunye chance n'ova mu nyumba y'omuwalabu n'okolamu emyaka 2 muganda wange dde Uganda okyuseko ensi endala olabe ne ku nsi endala wezifaanana kiweesiba ku muwalabu we Saudi so ayagala mpulirize atayagala abireke abakomenti nga byesaagala ebinyiiza mukwano Kadama TV kojja mate buli bw'okola mu nnyumba y'omuwalabu n'omalako contract gezaako okubeera nga ennyumba eyo osooka ogiwummulamu ate osobola okgendako ne mu nnyumba endala buli bw'obeera nga okola owantu abaganda bagenda bagamba nti naazina obulungi ava mu ddiiro bw'ova owantu nga bakyakwagala omuwalabu oyo akwagala kaakati tolowooza nti nno wamufumbirwa olaba ne bubeera bufumbo omuntu atuuka ekiseera n'atamu omuntu gwe yagatibwa naye gwe baagamba nti mu bubi ne mu bulungi okufa kwe kulitwawula kati bw'obeera togenze mu bufumbo ng'ogenze kola bw'okola owantu vaawo nga bakyakwagala era bagamba omuntu avudde nga tayombye yatera okudda soko muumulimu kola bakyakwagala kale ddako e Uganda wummulamuko ate olumala okomewo naye okubeera nga omuntu olinewinga contract nga tokozeemu break ekintu ekyo kiyinza okufuukira ekizibu gye bujja yensonga lwaki bakadaama abamu ababeera bakola renew ddala nga kadaama yakola renew akakkana nga ate afunye obuzibu ne boosi we mu extension gy'abaakoze nkyosooka n'owummulamu ye advise yali badde yange nkimanyi gwali oyinza ogamba gweoba oyagala kikuba naye weegendereze nnyo abantu abaagala okikuba omulundi gumu oluusi afuna obuzibu ng'ate olaba badde bamwagala nnyo sokola owantu vaawo nga bakyakwagala ate ku saidi yaffe abakozi buli bw'olwa owantu
otandika akamanyiro buli bw'olwa owantu olowooza bakwagala nnyo bakutandise boosi okutandise n'okutuma ogaanye n'ogaana kyakugamba otandise omutegeerera gw'omanyi bwe balina okulya gw'olina omugamba ne tayimu kiki kyalina okukola kugamba otandika akamanyiro ng'olaba nti no bakwagala nnyo omuntu alowooza nti bamwagala nnyo oluusi aleeta akamanyiro naye ate ono abeera ng'akyabuusabuusa anampase oba tampase abeera mugonvu naye asooka atuuke mu bufumbo ojja mutegeera kikyali ayagala ampulirize atayagala abireke akometinga positive itawubisi bamikwano bakadama bannanga bali eyo nayina mukwano gwange yali Saudi Arabia ebiseera bitwali Saudi Arabia mukwano gwange yakola nga makamu ali bamuyisa bulungi nnyo era namulekayo nenkomawo nenjije Dubai naye nali Dubai nangamba omanyi nti mukama wange yangambye nti ngende Uganda nkomewo wabula nze kye namuddamu kimu ne mugamba mukwano gwange abo abantu osobola okubeera naye ng'akwagala nnyo naye bw'atuuka ekiseera atuuka n'akukoowa atuuka n'abeera nga takyakwagala bw'oba ng'okubye ekyeyo emyaka 2 muganda wange lwaki toddayo ewaka n'onoonya sayidi endala bw'oba okubye ekyeyo emyaka 2 mu maka g'okubyemu ki ekikutwala okudda mu maka g'obaddemu mukwano gwange yadda mu maka ge yalimu ngazze e Uganda naye bwe yadda e Uganda yangamba omanyi kanzireyo mu maka mwe nnali naye nga nze kye namugamba kyali ekigambo kimu todda mu maka g'obaddemu bano abantu tubakolera naye bakyuka omuwalabu muganda wange akyuka bw'oba ofunye ekyansi n'omukolera emyaka 2 dewako yiye plan B kyekyoba kikuza mu maka gwe wali okozeemu ova Saudi ate odde Saudi gwe toyagala kutambulako mu nsi ndala toyagala kumanya Dubai toyagala kumanya Qatar kyekikuza mu maka ge wali okozeemu mwana muwala yadda mu maka ge yakolamu naye embeera omukazi yamufuukira ekizibu ayomba ne mukama we baagala okwekuba naye nga ge maka ge gamu ge yalimu kiki ekikuza mu maka ge walimu mutambuleko mu nsi endala bannange ng'omwana wenna nga mukama we akugamba genda okomewo muganda wange bw'akugamba genda okomewo muganda wange kyusaamu kyekikuza mu maka ge wali okozeemu g'obaddemu emyaka 2 n'oddamu n'ogakola wadde abantu balungi Sara eyakola emyaka 7 nga teyasobola kudda mu maka ge yalimu ate nga gaali malungi yakolamu emyaka oba 7 ng'ate abantu balungi naye nga teyasobola kuddayo nagakanzireyo nkole bantu balungi naye gwe okoze emyaka 2 asaawe emyaka 2 olabye nti omuwalabu gwokolera mukazi mulungi baganda bange mukyuseemu omuwalabu takwesibaako si mwana wa maama wo si mwana wa nnyoko talina wakuyita toli wa musaayi gwe nze kati kyembagamba kiri bwe kiti bw'oba ng'ofunye chansi n'ova mu nyumba y'omuwalabu n'okolamu emyaka 2 muganda wange dde Uganda okyuseko ensi endala olabe ne ku nsi endala wezifaana kiweesiba ku muwalabu we Saudi so ayagala mpulirize atayagala abireke abakomenti nga byesaagala ebinyiiza mukwano